Kitalo nnyo ky'omwana oyo afudde amasannyalaze. Ate empaka z'ekitongole ekitereka ensimbi z'abakozi ekya NSSF ezibadde ziyitibwa Friends with Benefits zikomekerezeddwa era ng'omuwanguzi afunye obukadde 30 ez'ensimbi za Uganda ng'ekirabo kimukwasiddwa akulira ekitongole kino Richard Byarugaba ku mukolo ogubadde ku Serena mu Kampala. Empaka z'akamalirizo ez'ekitongole ekyekittavu ky'abakozi ekya National Social Security Fund eza Friends with Benefits zeetabiddwako abantu bangi mu Katonga Hall ku Serena Hotel akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Friends with Benefit campaign has been running for the last 6 months. It was part of our 30 years of existence. Akulira ekittavu ky'abakozi Richard Byarugaba asoose kunnyonnyola abantu ku bigendererwa by'empaka zino n'ategeeza nti ekitongole kigezaako okukyusa endowooza z'abantu abagamba nti NSSF tesasula abantu ssente zino era ng'ensonga lwaki babalazeeko abamu ku bafunye ssente zino nga bazeetaaga mu kaseera akazibu ne zibulula obulamu bwabwe. To inspire the millions of Ugandans to save with us, showcasing the success stories told by those who've gone through this journey and have got their benefits. Asibye abakozesa okunyiikira okusasulira abakozi baabwe ssente za NSSF kubanga batereka ssente mu kaseera kano bali miliyoni 1.8 ku bantu bonna abali mu Uganda. I believe the world average is 24%. Ours is slightly less than 13%. In that context, I hope that this campaign will begin a serious national debate. Let's talk about it. Let's ask our people, how can we develop a savings culture? Empaka zino zikomekerezeddwa n'okuwa abawanguzi 3 ebirabo nga basoose okuwa owookusatu awangudde ensimbi obukadde 10 nga ye Dr. Sylvia Indi Ntegeka nga zimukwasiddwa akulira Post Bank Stephen Mukweri. I'm feeling so good. And I'm proud of myself for having served with NSSF. Friends with Benefits. The winner is... Onadiddwa Patrick Lukula ng'ono aweereddwa miliyoni 15 ezimukwasiddwa amyuka akulira NSSF Geraldine Sali. 15 million big ones. I'm short of words, but all in all, I want to thank everybody for the support. Harriet Bariama yaziwangudde n'obukadde 3 ezimukwasiddwa akulira NSSF Richard Byarugaba. Okwogerako na Harriet Bariama ategeezezza nti ayitasuubira wabula agenda kuyongera okwekulaakulanya n'ensimbi z'awangudde era n'asaba abantu okunyiikira okutereka ssente mu NSSF. Ssente zino nzifunye naye ate olw'okuba tebannanzikiriza kukola ngenda zikozesa maliriza ennyumba zange zennina ennamugongo era abawadde balowooza nti ssente zange teziriyo njagala bakyuse endowooza ssente gye ziri. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.